Okay, tukwaniriza ku Celebrity Track Extra UG. Nakugamba nti emboozi nga zino oluusi bw'olaba nti tetujjidde mu entertainment gye mutumanyiddemu nti n'emboozi ezisanyusa oluusi tujja ne mu byalo okufuna ku mbeera z'abantu baffe ziri zitya ne tutagulako ebigere ne tutambulako tufulumeko ekibuga. Naku olwaleero ndi mu district y'e Mubende bayitayo Kasambya. Constitution Kasambya gye tuli olunaku olwaleero twavudde mu kibuga tujje no Mubende. Waliwo emboozi abaana bawala abaliwo nakulaga emboozi ya Pamela kati n'emboozi ya mwana muwala bakuyitani Ninsima Anet. Tuli eno nakunyumiza nga tutandika nti Ninsima Anet ono yafuna obuzibu nga mumanyi emboozi z'abaana abawala bali eno mu byalo yafuna obuzibu yafuna omulenzi nga mumanyi abalenzi gamba abawala nabalimbalimba naganja kuwasa katukole bwetti namufunyisa olubuto mu process yenyini mu kumufunyisa olubuto ate namusiiga obulwadde amukenenya embeera gyalimu si nnyangu. Tulira ku mboozi ya Ninsima tubulire obulamu buli butya. Ninsima oli otya? Obulamu bulungi. Obebi ali atya? Kakati omuntu yandiyagadde okumanya Ninsima tukulaba ng'olina bebi wazaala bebi ono obulamu bwajja butya era omusajja akusanga wa omuntu yali yandiyagadde okumanya kijja kitya? Nakugamba atya? Nangamba agenda kumpasa. Nagamba era agenda kumpasa nagakanonya sente ez'okungulira engoye. Nagamba era zaali mu kunoonya ne tubeera ffenna. Kati nagenda owulira mbw'awasiza omukazi. Bwe yakugamba nti agenda kuwasa mwatandika mutya emboozi ejja etya era omulenzi abeera wa? Abeera eyo emmanga. Atandika atya ng'agambye agenda kuwasa process emubeera naye wavaako kuwa ne waka n'ogenda ew'omulenzi n'obeerayo bbanga ki? Nagendayo saasulayo nagendayo nenvaayo nenzirayo era nga tubeera abeera agamba mbu ngende mufumbire emmere ng'omanyi nga omukwataganye nengendayo nemala nenkomawo nga sisulayo nengendayo era nenkomawo nemala nembeerako wano. Kati bwe nali nga ndi wano nagenda owulira mbu gundi Samu yawasiza naye nesibifaako nga simanyi mbu nina olubuto. Kati bwe nagenda mu ddwaliro ne bankebera ne basanga nina olubuto. Omuprocess we yagamba nti agenda kuwasa waayitawo bbanga kyalyoka awasa? Waayitawo ng'ennaku nga nnya. Ng'olwo amaze okuba nti agenda kuwasa ate waayitawo ennaku nnya n'awasa omulala ng'amaze okuwa olubuto. Omukyala kati alina omukyala omulala gw'abeera naye? Amulina. Kati we yakuwa olubuto weekebeza ogenda okizuula nti akuwadde okizuula otya nti yakusiiga obulwadde bwa mukenenya? Anti bwe bankebera olubuto ne banjijako n'omusaayi ne baŋŋamba mbu ndwadde nina akawuka ka mukenenya. So n'ogamba n'osigaza olubuto nga bamala okuwa ebigambo ebyo nti olina akalwadde oba obulwadde bwa mukenenya n'otandikirawo eddagala nga era oli lubuto. Batulaba emboozi z'abana abaana bali ena obuwala bayita mu bingi embeera. Kati emboozi ya Ninsima bw'ogigattagatta si nyangu. Omulenzi amulindi agenda muwasa amuwadde olubuto amugambye nti agenda muwasa amuwadde olubuto amusiiza obulwadde. Kati ng'oli lubuto obujjanjabi obujjawa era omulenzi we yamala okufunyisa olubuto afunako ku bujjanjabi okuva ku saidi y'omulenzi tebakwadde n'ekikumi. Omulenzi mubeerezigana naye okuva yakuwa bino byonna taddanga mu kwogerako naawe? Taddangamu era ayitawo buyisi n'agenda. Ayita wano ng'agenda ne mukyala we bakuyitako wano?
takubuuza nga nako wali ogenzeyoko kumugamba nti kino na kino namugamba n'agaana n'agamba mbu olubuto si lulwe mbu era kabalinde nzaale balaba omwana ne bwe nazadde era era tampanga buyambi bukyanga ndufuna ne bwe nazadde tanaba kujano kulaba mwana kigwa gwe nina oba waabwe oba si waabwe era kati ndi wano sirina kye bambadde kumpa wadde obeera ne maama wo ne taata wo musula wano obujjanjabi obufuna otya era tuyiyayiya kubanga tetulina ssente ketufunyeeyo nga tubeerawo obujjanjabi ofuntunula obujjanjabi ogambye obujjanjabi bukola mutya obujjanjabi tunoonyayo ssente ne tukola awantu ne tufuna akasente embeera mulwadde nga tugenda mu ddwaliro omwana wamukebeza nga ye ali bulungi talina bulwadde ali bulungi naye nga gwe eddagala olimira bulungi omuntu ali eyo yandyagadde okumanya nensiima bwebanga wakuweebwa buyambi essaawa eno buyambi ki obusookerwako bwe weetaaga obuyambi kikyogamba nti kati essaawa eno neetaaga kino oba neetaaga kulya bulungi ng'omulwadde bw'abeera kikyosinga okwetaaga omulabi yali yandibadde agamba kyandisobodde okuba nga akutuusaawo kati kyenjagala kyeneetaaga kati ssaawa zino bazadde bange bakalubizibwa aw'okusula neetaaga omufaliso ekyokulya sirina baga omuntu gwe balongooseza alina okulya ng'ayegendereza bakulongoosa ng'ozaala kati sirina kyakulya tewali ekyokulya tewali nawokusula omufaliso tolina musula muno osula saidi ono osula tugenda kubanga tugendawo tulaga abantu nensiima wasula ddala ddala nolabira ddala ngaenaku emboozi eno so kati bwe tuba nga tunagenda wala mu bulamu bwo kyosinga okwejjusa ng'omwana w'obuwala kyenejjusa nejjusa kuba nafuna oyo musajja nanfunisa olubuto ate nanfunisa n'obulwadde ate nali sikyagala nali saagala era n'okuzaala nali sinatuusa kuzaala nali saagala nzaale nga nkyali n'emyaka bwe giti nali njagala nzaala tirisiti nga nkuze nga nina kyeneekoledde wali okyasoma omulenzi ono we yajjira mu bulamu bwo nali era sisoma nali nava eyo nava wano ningenda e Kampala eyo owa muganda wono oyo owa madamu nembeerayo gye nali nkolera bwe nali nkomyewo wano bwe nalabira ono omulenzi olina emyaka emeka n'ensiimu n'emyaka 17 omulenzi olutunulira tuli omulenzi oyo ayinza alina emyaka ng'emeka ayina ngeeyo nga 26 ogambye bakuyitako weyandibadde mujjawo kati bayita wano ng'obalaba takunyigako yadde kale omwana alabika obulungi bw'ati mwana mulenzi muwala innocent soul abaana kama Katonda yamanyi naye obulamu nga buno bwa n'ensiima bwalimu bwatulaba subscribing obenga mwongera okumanya emboozi nga zino jiga twegasamu ne SG Diana Foundation nga celebrating amazaalibwa ge olunaku olwaleero jukira Diana School Girl celebrating amazaalibwa ge olunaku olwaleero tugamba katugende jukira alwanira nnyo eddembe ly'omwana w'obuwala sinagamba kankutwale tweno olabe ku mbeera y'abaana b'obuwala gye balimu bye bayitamu tube nga tutegereza ensi jukira omwana w'obuwala bagamba asomesa omwana w'obuwala osomesa eggwanga naye abaana b'obuwala emimubende ate kyo kyakyukira ddala obulamu bwe balimu obulala nnyo myaka 14 13 baana bali mbuto baana basigiddwa ebirwadde ebikambwe kyekiri emubende gye tuli essaawa eno eno sheri proudly sponsored by SG Diana Foundation
nga bano bava okukwata ku mukono gwa okukwata okudduukirira abaana b'obuwala mu ggwanga muno era n'okudduukirira abaana balina obwetaavu mu ggwanga lino. Naye bwe balina obuyambi bwonna osobola ku namba yange eri ku screen n'onkonako nangamba divorce nina obuyambi bwe buti ne bwe buti Ninsiima tulabike nti afuna obujjanjabi. Ninsiima nga tumaliriza, bubaka ki bw'oyinza okuweereza omuntu akulaba eyo essaawa eno akulira eddoboozi lyo, ki ky'oyinza omugamba ng'okijja ku mutima gwo? Kyenyinza omugamba no kati ng'omuntu akulaba essaawa eno oba ng'alina omwana ow'obuwala akula essaawa eno, bubaka ki bw'oyinza kale okukola muwala munno ng'akyali tanakutuuka mu mbeera gye watuukamu, bubaka ki bw'oyinza omuwa? ekyemuwa kale kyensinga omuwa ye kwekuuma kuba nze ndowooza asobola kwekuuma naye yeekuume bw'aba gyali nga tanabava nga nze. Kale so naye nga gwalina obuyambi bwonna bw'osobola otuwa Ninsiima yita ku namba yange eri ku screen okwo, ojja kuba otufuna bulungi naye nga tetugenda kubanga tusukawo. Nenjala tugende wano katono munda mbalage Ninsiima waasula umala ojja kuba ojja katono tulabe Ninsiima waasula kyawe n'obwetaavu agambe yeetaaga mufaliso nawe owulirawo okusula naye nga embeera yo si nnyangu. Katugendeko wano munda tulabe embeera nga buli. Tulaba wano we tuli, Ninsiima waasulira ddala. Buno bwe buliri bwa Ninsiima mwasulira ddala n'omwana we, tekuli mufaliso tekuli ki n'ekyokwebika tekuli, naye nga gy'asulira ddala gwe tokugambye nti alina obuyambi bwonna. Kati tusooke tufune ku mufaliso Ninsiima tulabe bwafunawo okusula obulungi, tulabe n'embeera ng'ekyukawo. Bano basulamu ne muzeeyi we ne maama basula mu nnyumba y'emu, abeera waka naye ekisookerwako alina omwana omuto asula ku buliri bwe butti, tetumanyi engeri gye basulawo, tekuli katimba kansiri. Omwana adde akuze bulungi alabika bulungi naye tetumanyi oba obulamu buno agenda buyitamu atya. Naye gwali eyo ng'oyita ku namba y'essimu eri ku screen yo ojja kuba onkoonako ngambe nze nina obuyambi bwe buti ne bwe buti, gya Ninsiima tumudduukirire alabe tulabike nti ava mu mbeera eno gy'alimu olunaku olwaleero. Tulaba ku Celebrity Track Extra nakugambye nti tujja kuba nga tutambula mu disitulikiti ez'enjawulo tukuleetera obulamu bw'abaana abana ab'obuwala n'embeera ze bayitamu. So gwali eyo obulamu bwe balimu ndowooza Mukama Katonda, naye gwali eyo tuyambe buyambi, kyolina kyonna tujja kuba tukikkiriza tube nga tudduukirira Ninsiima alabike ng'afuna obulamu obulungi. Ayagala okuba ng'omwana we ajja mulabirira kuba omusajja yagaana omulabirira naye nga obulamu ajja kuba afuna obulamu obulungi nga tuvudde nga ffenna nga tubalindewomu. Nze Divorce Matovu okuba nga mutuusaako embeera eno twegasamu ne Sigidana Foundation nga nokuba tujaguza amazaalibwa ga Dana School Gaalo, omukozi ali akola mu BSF fine y'Obwakabaka era nga yasazeewo n'agamba ayagala kuddukira obulamu bw'abaana ab'obuwala n'atuwa ekino Emubende embuzi eziri ku kyalo kino zikaabye ennaku zanyiike. Butereeva tulaba ku Celebrity Track Extra. Eugene agamba guno omukutu gwe gujja okutugatta ffenna abali mu kibuga mu byalo wa tutandikidde eri nga tujja mu maka ga Ninsiima gye bamuzaale wa muzeeyi we. Nuke nagambye nti omwana ono yakwatibwa ng'akyali muto ne bamufunyisa olubuto, naye nga tetunagenda wala kufuna mboozi ya Ninsiima gyafune ku sayidi ya taata yagenda kuba tubuulira Ninsiima kyamutuukako kityeramu olega kutuukako kati taata gye baleko kalisewo obulamu buli butya? Tuli wetyo tusanyusa okukusanga namwe basewo tuvudde eyo wala mu kibuga eyo mu Kampala tugaaka tujje Mubende era muli banyiikibwa okutambula tufune ku mboozi z'abaana bano abali eno mu byalo twawulira amawulire gano nti abaana mu byalo eno mu Mubende embeera yaabwe gye bayitamu sino naddala b'obuwala bakabasakizibwa embeera oba bakuyita kutulugunya kutuluzibwa obwongo omwana kasita omukwata nga talina kwetuuka oba omutuusizaako obulabu obw'amaanyi naye nga tuzze ku mboozi ya Ninsiima taata Ninsiima amawulire gano gakusanga wera ani yamutuusako kino ekintu kyamutuukako kitya? Kakati nali ndi wano wajja omuvubuka tusooke tufune kumanya gafuta amanya gaffe nze Yozefaati Kayongo ye musajja wa Kkobere musajja Muganda era nzaliddwa wano nkulidde wano buno bwe butuuze bwange
kakati mwisimu ono yatuuka yasomako sente nzibulabulamu katonotono agendako ku kibuga Pakasa kati nakomawo kibuga Kampala nakomawo nga talina kizibu kyonna era nga bwolaba omwana omuwala kati yali atudde wano nga nda omuvubuka ajja wano agamba nti nga banyumyamu nga bwomanya eby'abaana ekula omwana omuwala ng'agendako eyo kukyalako eyo gwali mwezi gwa 2 weyagenderayo olwo ate bannange ebyabawala nga bw'obimanyi omuvubuka ng'akola ki nga ye adda ne munneeyo nga bakyakala nga basobola ng'akoma wano ng'aŋŋamba nti munna ati ofunye ekizibu ekizibu kyo sikitegeera nga bwe ndi omwana omuto sikitegeera eŋŋamba oba wafunye olubuto olwo alina emyaka emeka olwo emyaka gye giri 17 kati 17 omwo ngagamba wafunye olubuto omuvubuka oyo ali kufunyisa olubuto ti kirabika ti namugamba ye amuvubuka amanya go gamanyi ti egundi bamwita Saawa mutabani wa chairman ti chairman oku kitundu chairman abeereye ku Kisaalaba ku kitundu wawano kumpi naye chairman waffe nga ne chairman naye abalaba bakyakala eyo naye sibiteeka nnyo muki mu birowoozo kati ng'amugamba nti no njagala kukuwasa naye oba naasobola namugamba nti njagala ompe engoye ngijeewo kati omulenzi bwe yawulira engoye awo nekakola ki nekasala byamusaba busabi engoye ze n'agamba nti owayinza ebyo mbitadde engoye akawawo neyeetema agamba nti ebyembaga sibisobodde kati omuwala ng'abeera wano agenda bugenzi ng'amufumbira emmere ng'akomawo amufumbira emmere ng'akomawo omulenzi asula kuno ku kitundu kwennyini kakati bagira bateekwawo omuwala oli omulenzi ng'afuna ate omukazi omulala ono amwepenye afuna omukazi omulala ng'awasa babeereyo kati nga muyita omulenzi nga muga kakati mpulidde nti omuwala wakoze eki wamutikka olubuto kakati jjangu tunyumyemu tulabe ekyokukola ekigenda mu maaso ate kasita tumukutte bukwasi ng'abaana bazannya tomukutte mwasiimaganya jangu kabulungi tukole ki tuteese nga nange sirina bizibu ekyayiisi sikyalina kyenkola ki kyakuzza omuwala omulenzi ng'agamba nti nze ebyo nno nkyabiriko omuwala omulenzi ng'abuulira munne nti sikyabiriko oli mukazi oli malaaya otambulatambula ogenda eyo osaba obuyambi nze tombalamu yali amuwaddeko ku buyambi ate n'ekikumi sikirabangako kati omuwala bwe yamala okuwasa omukazi omulala kabeerawo n'omukazi kati kino ekibiina bwe kyajjirako kati bwe kyajja nga batandika okunoonyereza ku by'omuwala n'omulenzi omukazi oli ng'agamba nandaba mukyala nannono oyo aleese abaserikale okukola ki okukwata tugire tudduke kuno nga babulawo nga badduka era ffe twasigala tukola ku mulimu gwaffe n'omwana kumulabirira nabano nga bebanyambako ekitabo kye nga bekinyamba okutuusa kati lwakoze eki lwatuusiza okuzaala naye kati mukumala okuzaala kati lwendabye nga sezaala wajja okumpa ku buyambi akole ki ajjanjabe ku ki ku mwana kati olukindu mama wa n'ensiima yo waali ewaali naye kati taliiwo kati mwali badde mumulaba kati oyo omusajja chairman oyo taata w'omulenzi kati nakola ki nagati kati obuyambi kambukuwe nakwata omuwala namutwala mu ddwaliro namujjanjabisa olukindu ne luwona kati kwekulaba ngaomuwala atambulatambulako kakati taata bwetubadde mu kitundu kino tulabye nti abaana abato batanakwetuuka bazze bakabasinzibwa mbaweema embuto olowooza ekintu kino kivudde ku ki okuva abatanakwetuuka myaka 18 gyesalira kati ekirabika kivudde mu butasoma omuggalo guno gwaleese ki ekizibu kubanga abaana kati abasinga bonna bakoze ki bafunye embuto lwa butasoma
kubanga abaana kati ne bw'omutangira nti togenda gindi ne bukola ki ye era alina okukola ki okwewagula era paka akole ki agenda avudde mu kucakala era baleese n'ebidongo ezifirimu ku kyalo zayitiridde kale ensonga eyo kale taata naye mu ngeri ey'enjawulo ng'omuzadde ali eyo ng'okuzza muwala olaba nti bamutisse ettu lyamugema okulujja bubaka kiwinza okuweereza abazadde abali eyo abaana oluusi abaana batuyita buyise mu ngalo kyo kinaalibadde mpa abazadde bannange nga seekwese basobole okukola ki okucunga abaana baabwe batuule obulungi awaka era babafoosinga ennyo okubakozesa emirimu awaka baleme okutaayaaya kutuuka ku ssanga eryo ate n'abaana abawala balabe omuntu amulimbalimba amwegobeko ng'obudde bukyali aleme kuleeta ki bizibu kubanga ebizibu nikati singa byeyongerayo bisanga naffe ffenna bitutwaliramu singa bw'aba nga bamukutte bukwasi singa kati nagenda dda ku poliisi okuripootinga naye nagenda okulaba baliko byabwe nimanyi omuntu bagenda kukola ki ate munaye bitali byetegeke era wekimanyi bulijjo embwa yadduka omukalo kale toyanza taata amanya gaffe mpozi nze Josephat Kayongo gwe taata waninsiima ensewa kale awo yo taata waninsiima omukulu omwami Josephat Kayongo atuwulidde embeera yaliwo nebikyava ku kyo okuba nti mwala watuuka ku mbeera gyalimu essaawa eno kati emboozi ya ninsiima yekyagenda mu maaso temuva ku Celebrity Track Extra subscribinga nagambye nti ku kamera nina mwana mulezi Omar Bashir yaliko kubanga akwasaganya ekifaananyi kino tuli mu Bende eno mu kyalo munda ddala ddala tunoonya emboozi z'abaana ab'obuwala tugwagenza owulira nti ekintu kino ki omubaka wa mu w'ekitundu kino alina kyayambyeko omubaka owa palamenti nga siraba bibayambako mu kitundu bona mpozi Kasole yali ayagala okuyambayambako naye ate oyo nyini n'avaawo naye kati abaddako gundi si yatwala eno Mbwatekamwa yabadde atwalawo Mbwatekamwa kati yazzeewa Mbwatekamwa alabika yazzeeyo waabwe singiro kati kuliko Patrick gundi twakalonda olupya tanawo kutuula na ku ntebe kale toyanza ssebo ababaka ndowooza muli mu kibuga muve ne muva mu byalo temufudde ku bantu bamwe muli mu kibuga mutugamba nti mukolera abantu bamwe ate nga temubafuddeeko naye bubaka bugenda erimu ababaka mubeere bulungi ze Devotion Matovu subscribinga ku Celebrity Track Extra UG jukira driver olunaku wale bamuyita Kalonji Ibra musajja w'amaanyi naye engeri gyatuvuga muganda wange bwana akimanya mbeere bulungi